Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mkutu sama kutu atogo kuweleze ensonga ezo zisema songa chibakoze Nabbanja kino walifa kirojja omubaka Goretina muga ngabo watasibazukweya atera aina byakoze labo NEWSROOM kibamukoze side zeno minister Balamu ayongedde okwewebula Busoga bino byewunyisa ate yo mbaka zake Francis butabicha rwadachi abyogedde nzedde ni abatu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nzedde ni abatusako ensonga azesema songa tule ku BTN Media Beyond the newsroom wano wensinzira okusaba n'obuwombeefu obw'ekikeekya ku video soko jimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emizinde mingi etuuke ku buli sekinoomu asobola okubeera ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi atannatwegattako mu butongole nga gwe mulundi gw'ogusoose otulaba obeere ng'osubscribinga ku mukutu guno then bw'oba omaze ate tulina omukutu gwaffe omujja ogwa Deni exclusive osobola oyitayo n'osubscribinga nkuteredde link wansawo mu comment section. Kakati no ebigambo biwanvu era bingi buli omu byagenze maaso n'okubanga ayogera naye ye Kyagulanyi akyali ku mimwa gya banna NEWSROOM bangi nga mwattu balemeddwa okufuna ekyokulya oba ekyokunywa nga kye balina okuba nga boogerako kiri ekintu kimu kyokka Robert Kyagulanyi Sentamu. Njagala nsooke nkuwa video eno ya mubaka Zake Francis Butebi owulire engeri zaakono gye yeemulugunyamu olw'embeera eno. Nabagamba ebyange si kwogera bwogezi n'enkomaawo okwogera nteekako n'ebikolwa era bwe nalabanga biganye eyo n'eŋŋamba olwatuuka mu palamenti bwenti kino ekisanja n'eŋŋenda Germany eyo gye baali banzijanjabira n'enfunayo emmotoka namba MLBs n'eŋŋamba kati lino ddaliro litambula ligenda kujjanjaba kyalo ku kyalo tewali kyalo tatuukangako naye okumanya abantu bano batwagala tuli bafu tebatwagalako nga tuli balamu era eddwaliro lyange litambulira mobile clinic polisi yagikwata negiwamba era eri wali ku polisi olw'okuba tebaagala tujjanjabe bantu tebaagala bantu bafuna eddagala lya bwereere ekyo mbagamba tebatwagalako nga tuli bulungi tebatwagalako nga tuli balamu baagala bafu era kyokola baffe abasinga batukuba tufe lw'okuba bamu tulina emputu twagala okufa era nammwe mbagamba mu mbeera na tulina kulemerako tetulina kwekubagiza tulina kukola ki kulemerako mu mbeera yonna ate nga tumanyi tugenda kulemerako ku mulundi guno mu protest vote eno tugenda kukanoonya kyekisa kyokkanoonya kati tugenda kukalonda tugenda kukakuuma n'ekisinga obukulu tugenda kukabanja naki. Omanyi omubaka ono Zake Francis Butebi Mumitiana y'omu ku abo ababaka ba NUP abatakoma ku kuwanika ddoboozi lyabwe bayimusa ddoboozi lyabwe wabula ate ne babaako n'ebyo bye bakola oba bye batuukako. Zake Francis Butebi ono ng'ogyeko project eya half price ye yekka yali amenye record okuleeta gye twandiise nga ambulance naye nga ddwaliro eritambula nga lijjanjaba abantu mu ngeri ey'ekikungo kyalo ku kyalo. Wabula kyannaku nti poliisi yagikwata n'egiteeka wali eri lwaki cause bagezaako okubanga buli kimu bakipoliticizinga obanga buli kimu bakisaamu ebyobufuzi kubanga simanyi nti oba bwe balinga basugenda okujjanjaba abantu bano babakeberanga nga basooka basaba kaadi ya kibiina nti katulabe oba oli wa National Unity Platform oba oli wa NEWSROOM titokolebwako nti services nga zino bwe zijja mu bitundu zituyambira ffenna awamu. But unfortunately basalawo bakole bwe batyo. Anyway ebintu ng'ebyo ate nno munnange tubivumirira kubanga Zake besides okuzoganya mu parliament kulinnya ku mmeeza kuba nduulu kyokka ate nga ne ku ground yabaako byakola ebyenjawulo. Kati njagala nkwe ku Minisita Balamu Barugahara wogenda okumanyira ogambe nti kituufu mu Uganda tetulina ba minisita wuliriza naye kati gwe obanga oli kadingo ne weefuula omusirikale ng'oyita mu mukulembezewo ng'akola settlement egamba leero mwambale bino ebyalwedu nkya mujja kwambala ebiwomboola obuddako mujja kutwala obuyinza gwanga nga lirina obukulembezewo bulifuga gwanga kyerigenda okukkiriza ebikola ebyo njala kubuulira ekirala gavumenti eno egumiikiriza
wala munamawulire omu bamuyita Mufumbiro owa National Unity Platform yavuma General Mulamba omukyalo omukulu maama waffe jjajja waffe namugamba kale kino kitazaalangako kwegamba n'ovuma omuntu omukulu n'omujolonga n'omuteeka ku ttaka tebamukwata bamuleka naye bagenda okukwata ng'olina omusango gw'ozizza kyova olaba be bakwata babatwala mu kooti oba tolina musango funa bakuliidabo ku kirungi ebibiina NRM erina balooya National Unity Platform erina balooya buli omu alina balooya kino ekyokumenya amateeka tekiri mu bannabyabufuzi abavuganya gavumenti bokka naffe abatavuganya gavumenti tumenya amateeka so nkubiriza abavubuka balekera beewale okumenya amateeka okukwatibwa wemenya amateeka regardless oba gwani obaani oba gwe Barugahara Balamu Ateeni bajja kukwata so olina okwewala okubutamenya amateeka okugondera gavumenti eriko gavumenti yo gyoyagala ejjeeyo mu future ekusange ng'oli mulamu so kibi Baram ogambye naffe nammwe abali mu gavumenti babakwatako misuse of government funds musango gwennyini ne misuse of the office omuntu okozesa obubi office musango naye tetunalabako bakwatibwa ku lw'omusango ogwo then n'ekirala corruption and embezzlement of government funds it's also a crime era gusibwa ne tulabyeko ku bali b'enguzi bangi nga tebagambwako nga ne IGG maama Betty Kamyanga bamulemerera anti bwabagambako nga mubagamba gundi bamuleke ekintu ekyo oba okiraba then bwowuliriza ebigambo bya minister I don't expect to hear mbukadingo nga biva mu minister nga Balamu okujjako nga naawe olinako ekitiibwa ogwa nga you're not deserving to be a minister kubanga gwe wennyini gwena okusooka okulaga abavubuka bano kati obalaga ki nti nabo balina vuma kuba naawe ovuma bwe bwokeera ku makya noyita oli kadingo kati naawe n'abaana nga bajjukira nti ani Saabavulu Balamu Tumbeetu omwana ojja sanga akukubyemu katuni akugezezza olubuto akuyise Tumbeetu omusibembu Computer Misuse Act simanyanga bikoze bitya naye nga mmwe ababitandise ebintu ebyefaananyirizaako bwe biti ate era n'ekirala omwana yenna oba omuntu yenna okuva bivuganya gavumenti abatamenye etteeka wabula eddembe lyo limuweebwa constitution ya Uganda kubanga we are in a multi-party system kati bwomuba mwakkiriza multi-party system enfuga ey'ebibiina mubaleke babavuganye without any kind of interference oba watali kutaataaganyizibwa kati njagala nkuwa ebigambo bino bya Honorable Great Namugga naye nga sinnakuwa Namugga ku Balamu ono kankugattireko minisita wa Museveni omulala wuuno wano omukyala babakuba bano bannaffe bano abo etteeka baali badde baalisayininga etteeka baalisayininga baali badde etteeka baalisayininga mwenna mmwe singa abazadde bammwe baavugiranga ku livansi mwandizaaliddwa mwabavubuka singa abazadde bammwe baavugiranga mu livansi mwandizaaliddwa omusajja omuvubu kale ayogera naye nga ne babyogereramu yadde bakutte ebipande bamutunula ne bagamba laba ekyeneena kino waliwo omuntu gw'otunuulira ng'olabira ddala byayogera completely temuli kati by the way bw'ogamba Bobi Wine abawonsingakola buli kimu neggwe mu bwongo obwo tekikuweereza nti gugezi olwanyisa etteeka ly'ebisiyaga nga Bobi Wine yabirwanyisa dda ye yennyini himself yayimba oluyimba oluvumirira ebisiyaga era mu kumala okuliyimba Bungereza ne mubaninga emyaka 10 nga takkirizibwa linnya Bungereza lwa luyimba olwo lumu era Bobi Wine yakaddayo recently last year ogenda e Bungereza ne lwaki dwali lwakino ate era waliwo kye tuyita Westlife style kakati abazungu ebanga ye lifestyle yaabwe nga n'abaddugavu bagezaako okugikopa for them boogerera ku ki ku democracy ne human rights bwe bagamba nti oli ddembe ly'okukola ekintu bwe kiti gwe tokirina kukikola ki osobola okukivumirira naye ate tolina lukusa lumugamba nti wabula tulina kye tuyita morals
tulina empisa ezaffe, morals ne culture. Kati culture yaffe nga yo egamba ki? Abaana leka tubasomese ekituufu ekyokukola. Instead of blackmailing omuntu nga tumuwambaza kiriwa kiri. Kubanga nammwe mwennyini twagala mujjemuko muveeyo ko muntu nnyonnyole, was it over 2.5 something beyond wazali mu 4.2 US billions ezalinga ziyita mu gundi eno gye baggalawo nga mubadde mufuna ensimbi ezo zibadde ziragawa. Lwaki bwe mwali mutembeeya nnyo nti Bobi Wine musiyazi na biki bwe baba kuba mawulire zibibisi zonna nti mubadde mufuna ssente ezo zonna ez'abasiyazi temwavayo tukilalifyinga ku kiki zibadde zikola. Mwana at least mwali mufuna ne funds. Bwe mwanugamba nti mulwanyisiza nnyo ekisenga well and good era tukyagaliza nnyo era kirungi kozi kiyamba empisa zaffe ng'abaddugavu. Ne twebuuzeeko ekibuuzo, lwaki nyegenyege alimu buli kikolwa kyonna ekyobuseegu mumuleka okuba ng'abeerawo? Because you're earning a lot of money from it. Bwe twogera ku basiyazi batini and they are being funded by big people. But lwaki temubasiba mubateekeko mu makooti tubalabeko? So temutusiba katambaala ku maaso na kugenda maaso na ku blackmailinga muntu. Yogera ekyo ekituufu ekyagaza omuntu okwegatta ku pate yo than blackmailing someone. Kankwena mugga wa matwe yongereyo. Prime Minister wa Uganda, the Right Honorable Nabbanja, mama nkusaba kakkana. Yali mu nnyendo n'alyoka agamba temulondawo abannupu abanyu b'enjaga. Mama wange, reserve yourself. Mukyala Namayanja, Prime Minister wa Uganda, nabagambye tugenda kwogera buli mukulembeze ayagala okwemalamu ensa. Nabbanja. Mukyala Nabbanja ekifo premier teyajjanga mama Kakumiro. So I know kumanya wa ino koma ntinga Prime Minister chikukakatako okuma abantu. I'm telling you, tetuyina gwe tugenda nange namugabwe nasi ukempisa bana Uganda mungambe ko ne Prime Minister wa Uganda Right Honorable Nabbanja lwakwa parliament bagiyimiriza mukatonda mbadde mulumba kufulo. Teri mutira muntu kuliso ezo office sebo a Prime Minister of the Republic of Uganda is a servant of the people. Ochikirido omukulembeze ogwanga baamukunsa ba kind enough toyinza kwata kibina. Namugagamba inti beera n'ekyo sebeera n'omutima ogw'obuntu Nabbanja leka kweyisanga ekintu leka kweyisanga omuntu atalina mutima. Gwe bookera ku makya otandike nti abanyu b'enjaga baki bikoze bitya biki. Namugagamba amaama Nabbanja oyise wookoma ebyo byonna bingi bw'okola byaki. Do the needful, teach the people. Yogera abantu babuulire programs za government butya bwe bagenda oziganyulwamu solving ebizibu byabwe mubawe services instead okuddawo okubeera nga mwogera blackmailing mukola ki backlashing byonna bye mukola tebirina makulu. Era ye Namugagamba nti nze nabadde mulinze twegweko singa parliament bagiyimiriza mbadde nkeera ku floor ya parliament kubeera nga ndaga Nabbanja obutali bumativu bwange. Akakyala kano nkaagala nnyo ate nno kakulu era ebintu byako byekoogera kabyogerera ddala n'ensonga. Kaakati nno gwe omulungi angoberera tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Abasoga babaddeyo nga bagamba nti lwaki bwe tuba tukuza bwana amatikira ga bene kyabazinga lwaki teturezinga ku issues zaffe n'eddoboozi lyaffe eri abaana b'abasoga bakwatibwanga ba Bobi nti ba Alex Weso Mufumbiro n'abalala. Naye wuliriza Katikkiro wa Busoga ono wawana enjawulo zero. Banange tuli kuyingira mu biseera eby'obululu guno banange muzaano we bakusinga ireka tutaleeta butabanguko mu Busoga. Tuli basaba buli muntu awagire gwawagira mu mirembe ate mutayingiza bwakyabazinga mu politics waimwe wojayo bajani bakukubirayo kayitoera nolko tulikuwagire ja bakukube oba bakuimye kadi bikomeyo oire Busoga tube ba mirembe. Tulikubasaba banange mutatuyingiza mu nsonga edo ate bano omusoga akoba nti muina akuwa gwokola ki mama Prime Minister ono olwagenda olwo ewa Nabbanja nti akuwadde gwokola ki gwowa. But for the last 40 years, what has really the government of NRM done for the people of Busoga?
kukomyawo kyabazinga Wayland God Chirungi. Bino n'ebigambo byonna byogerwa biringa ebyatakinga maama alitwala Rebecca Kadaga yali agamba nti Busoga eri mikolo gyange era nze ngikomandinga n'engamba tuwagire guuni n'awagirwa nga balaga nti temuleeta byabufuzi. But there is no way you can separate Busoga and politics. Kubanga bw'ogamba nti nno Buganda fenga gundi tetuli mu byabufuzi nenga policies ezikolebwa zibatwaliramu muba mulimba. Wabula muliwo okubeera nga mwogera ku nsonga ezinyigiriza abantu bamwe mu Busoga ne mu appreciating ensonga ezibadde zinyigiriza abantu bamwe wabula nga zikoleddwako. Esawo y'olwaleero if Kadaga feels like she's not satisfied n'embeera gye bamuyisaamu as Busoga you have to stand with her. Mu appreciating for the last 30 years biki byabakoledde or 35 or 40 mu appreciating for that then mu demanding a victory bw'abagamba nti obuwanguzi bwange bwanzibibwako like afune that kind of backup. Era Abasoga bwe babanga mulimu Abasoga essaawa y'olunaku olwaleero teriyo region esinga kuba nga eyingiza ssente kyokka nga ate abantu baayo baavu. Busoga yeyina resorts ezisinga obulungi era ennungi. Why? Because bafuna ba tourist almost every day kubanga they have the source of the Nile. Bojako source of the Nile, there is a lot of tourist sites eziliyo. Nti bafuna ba tourist okuva mu regions na okuva abroad abajja mu Busoga. Busoga it's an industrial city. Industrial city erimuzi companies za factories zikola sukali because ebitya soda bichi abantu bazo babeera batyanga bavunga n'okutunda obutunze ebikajja atunde emmotoka emitwalo 875 kyokka yeye nnyini n'amala n'agula kilo ya sukali 15,000. Kati mwe temulabanga ne bw'otunuulira labor scale yaabwe eri wansi nnyo. Abasoga be basinza osaasaana mu bitundu ebirala. Tugende tutandikirewa jangu mu Kampala Abasoga bavuddeyo Busoga ne bajja e Kampala. Tugende ekiboga kya Nkwanzi bikoze biti ebitundu ebiriraanye yonne wabadde ng'olukoola Nakaseke Nakasongola wa Abasoga b'okyupayinzeyo nga balima nga bakola obumbula ne lwaki nti badduse ewaabwe yonna waatwalibwa ebikajjo na biki kyokka temukyali ssente. Bwe tuba twogera ku regions ezisinga okufulumya abaana abasomye Busoga y'emu kwezi eziri wansi. Nenga erina ebyobugagga bingi ebigirimu ebisobola okugifuula ey'ettendera ey'omuwendo ennyo. So focus on that. Kankuwa ebigambo bino byali bya Nabbanja. Amazima gali nti Oweekitiibwa President alina waatujje ate alina waatutuusizza. Ate nga tukyakola emirimu mingi wano e Busoga. Tulina we tuvudde, tulina we tutuuse, era njagala okubasaba ne sekusaba yenna. Mutunuulire Oweekitiibwa President ng'obudde butuuse obw'akalulu. Kubanga Uganda yonna egenda kumuwa. Nze mbabuulidde akalulu kagenda okufuna ku luno ne Kampala ne Buganda tuyinza ogiwangula. Mbabeerera b'amazima ekyo mukyagale oba mukigaana. Nze nga jjajja wammwe mpulira nga kinkakatikako okubabuulira amazima. Kituyambe okufuna negotiation power. Mubise wali atajja kuddako ago ge mazima. So mwabawagira Museveni mubeere bagumu akalulu agenda ate kasingira waggulu nnyo ku luno. Uganda. Abona balise. Bagambye ekyo tekiriyo ati Abasoga bakobye ntibbe. Ekyamazima amatuufu. If you want to win Busoga again and if you want to win their hearts, first work on what? One, solve their problems. Two, give them service delivery. Then the Busoga will love you and will like your government. But without that, and another thing, mubasembeze ku keeki y'eggwanga. Kati abadde wali yandibatemeddeko Rebecca alitwala Kadaga yo mumutemyeko. Ani omulala gwe musembeza. Omwana yange ngamba
government ya NERM buli omu abaako ekiseera kye bamukozesaako yo ne basuula. Nalabako Pasis namuganza nga akombye kuerima n'aluma ejjiiko wali namutumba paka nga wangudde. Naye omulala yangamba muganda wange akalulu kabala byagira abasajja nga bali ki yali yesimbyewo eyo mu Busoga. Yangamba nkubulire Mr. Beyond ebintu bino birabe edduka. Anyway, we biri, I don't know, maybe Busoga ejja kudda kusaidia NEWSROOM bwe naba basanyusiza ne bayinza osalawo ne bagamba nti tebulina kipya kye mugenda kubanga mutugamba. Naye abantu bano bannyumira nti ku luno egenda wangula nnyo. Simanyi oba luli ebyali bikyayisiza NEWSROOM essaawa eno babikozeeko obanga ebyali bisanyusa abantu b'e Busoga okulonda ennyo NEWSROOM babyongeddemu okubisuusuuta n'okubitiitibya babasoga bongera okwagala ekibiina. Naye ate Abaganda bagamba nti n'alima ewagonda atera n'akola ki? Mukwasemu ku bavubuka envuumuulo. Bano mwatutandikira ku mulembe gwa PO Box. Kakati ate ne ku mulembe gwa email mutulemeddemu. N'ogwa AI. Lwaki sibateera wana Abaganda bagamba se kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo nazino obulungi agira nava mu ddiro tusinkane nga gulude nakkiriza ate nzidde ne Beyond at the Newsroom gwe mukotusema kutuusako ensonga zisema nsonga bingi byenkyaleeta tuvaako linda video eddako. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.